Spark TV mukwano tingidewo nakayemba ko nga kagamba zanya ng'omukugu baby kulo bagenda kuzisa ebigambo bino bigambo bya soko baddiremu ebigambo mbawo nga nesunga kasoka omutsebi nga ndikuniya bwabo jaswakira chilenjoka wesunga kachi mama enyanda gikuba kepa kasoka Bangi ogenda kuzita ebirozo byange bidduse wesunga kachi naye mmeo kate ebirozo bidase Buza ku bulabi wa Spark TV. Yes, abalabi ba Spark TV 21 questions. Mugamba mchaba nange mbagala nyo. This is your girl Bangi Naya in the building. Yes, akaiba kagamba mukugu. You know mukugu. Mukugu. Bangi oyingira otya music industry? Bangi ayingira music industry mo 2019. Okay. During the COVID time. Okay. Yeah, Bangi ayingira music industry. Wali okola ngatoli mu music? Besides music, and I'm still doing it right now. Bangi Naya is a business lady. Okay. Yes, I do business. I'm in fashion. I'm in fashion business. Oh, yeah. Wow. Bangi amanyaga matufu gwani. Bangi amanyaga matufu yenze Bangi Shakira. Gemanyago? Yes. Ate Naya livawa? Naya, I add on Naya Kora music wange. That is when I added on Naya. Oh. Yeah. Since 2019. Yeah. Olimu music. Yeah. Olimu management shi? Bangi is under Colors World Management. Yes. Colors World Management. Colors World Management. Wow. Yes. What does okoledde oluyimba ky'okusookera ddala njagala otwaleko gye watandikira oluyimba olwasooka? Oluyimba lwange olwasooka mu Colors World baluyita mpambaatira. Newe njasimula mukwano mpita linnya lyo kitundutundu ky'obulamu kifunawo. Never lyrics azulya. Ziwulidde. Kitegeera. Oba osalinya abanya akakayimba kanyomuweereza omuntu. Tonsaze wadde okuwaguza enkwagulo nannizirabye ndikulinda. Newotaliba mwangu wakuzuula. Ani akuwandikira ennyimba zino? Omuwandiisi w'ennyimba ezo aliyo musajja w'amaanyi bamuyita Buli the writer. Buli the writer. Yes. Yakuwandikidde okuva ku ntandika? Yeah, so far ennyimba zennyinawo. Yakampandiikira ennyimba 6. Okay, tusampling emuko. Mpambakira olwo lwenvaako. Then onimba my one and only otunula zaabu kankubulire omwenya n'ensimba wakati nkesiigame nnemogwa nkutunulire kale wadde wanyirira naye kyenkusaba kwe kumpakakisa obyogedde ne mpulira obulumi bannange ngaabiwoomu mu matu naye omutima tegufa ku byensimbi wadde ebigambo biyitiŋŋana mu matu nkutwale mu bakadde obalaba oluvaamu nkyawe ebyo byentunuulira ndaba onnimba bugambo bwonsonseka muli onnimba bisuubizo byensuubiza ndaba onnimba onefunire oyina yali akulimbyeko Bululi oyo Bululi gwe baali balimbye naga Bangi jangu omuntu akayimba kakanonze sijja bisobola. Okay. Mu family yammwe oli namba kinga omwana? Mu family yange we're a number of 8 children. Oli namba and I'm the 6th one. Oli 6th one? Yeah. Waliyo omuyimbi omulala oba gweka? No, nze nzekka. Gweka? Yeah. Abazadde bovaayo n'obagamba nti mami ne daddy ngenda tandika okuyimba bagamba ki? Mami ne daddy sijja bogerako nnyo because they've not been so much in the picture. Otegeeza ki? Yeah, tebabaddeewo nnyo mu kifaananyi benyinza okwogerako like naye mukyala akuziddwa jjajja. Wakuzibwa jjajjaawo? Yes, jjajja wange ne senga wange. Bamami ne daddy tebaliwo? No, that is a long story. Oh, it's a long story. Yeah. Ebyo biralamu but naye okubeerawo bino byonna yes abadde ne jjajja ne senga. Kati jjajja omugamba nti ogenda mu music bye wasomerera? No, not really. Okubeera nti music yabaddewo ng'ekitone nga talent a God given. Nti kuva dda so jjajja wange okundaba right now nga I'm doing this musanyufu kyenyinza okugamba. She supports me a lot. Jjajja bamuyitaani? Jjajja wange omulungi mukwano gwange bamuyita Namwandu Bumba, Ernest Bumba. Wow. Ali Bulobaawo. Yes. Wabaddeyo ku Easter?
Ako Easter sibadde lwansonga mbadde busy emirimu gyaffe ogimanyi tetuba yes tetuba n'obwobudde. Bangi okuva lwatandika music paka kati bizibu ki by'ozosinkana nga gwe omuyimbi naddala omukyala? Ebizibu byenziza nsinkana nga omuyimbi omukyala ebyo byo weebiri tebiyinza kubulawo nti bana bankunyonyo ntandikire nawo okunyonyola Milka. Tutangalizeemu abaana abato abali mu music industry oba nabo balowooza okujja yes babeko kye bayiga. So abaana balowooza okujja mu music industry kyenyinza okubagamba nti it is good but again challenges are also there. Toyingira mu kintu ng'olowooza nti ogenda kusanga museetwe buli kimu osange nga kiseeyeeya buseeyeeya. There are lots of challenges nti ogenda kusanga omuntu ono omugaye munaye nyina akayimba ng'alina kyayagala okitegeera nkugamba esooka onkolere kino ndyoke nange nkukolere kino okitegeera. So gwe ng'omwana omuwala ali eyo soka wetunulemu before joining the industry before joining the industry set standards for yourself okitegeera. Have standards and have goals because bw'obeera ebyo ng'obirina ng'omwana omuwala ebikunyeenya newe bijja bitya you're going to stand still because you have standards, you have goals. Bizibu ki by'osisinkanye? Ebizibu nsisinkanye ebizibu by'okuba nti kizibu okubeera nga oli okujja amale gazannya luyimba lwo oli agenda kugamba Naya njagala kino. Ebizibu ebyo birimu ba DJ ba promoters baani? Wonna kyenyinza okugamba like wasinga big number ebizibu ebyo ogenda sanga nga weebiri but weekutte otya okitegeera. Bwekutte otya ng'omwana kyenyinza okugamba. So omwana yenna setting standards. You set standards for yourself. No, Bangi Naya si mufumbo. Okay. Ekirala kye njagala okumanya birungi biki by'ofunye mu music industry? Ebirungi byenaka so far as in for now byenakafunako nti Bangi Naya abantu bantegedde nga Bangi Naya bategedde Bangi Naya nti yani abantu ba welcoming the music wa Bangi Naya. Yes, and I believe many more good things are to come with time kubanga munaye tebijja lumu byonna byonna. Ekirala kye njagala omumanya mu ssomero wali otya? Ngosise Milka Naya kati wano Naya Naya musomero in school by the way nali mukyala nno mukakamu takola nnyo fujjo mu ssomero kati ate fujjo lya Naya lyalinga waka nga ku ssomero nga ovaayo n'ogamba nti Naya yakoze kino nga tekisoboka but at home kankubuulire I was very very stubborn at home. Naya yalinyanga ebisenga. I used to have my little sister. So kati nga twalabanga nnyo firimu kati nga tudduka ne twekweka like nga tejjukira tebakiriza kulaba firimu bibanda ebyo. Kati nga nze ne little sister kange oluva ku ssomero baba like omanyi waka wabawo amateeka biki ffe nga tudduka nga tugenda mu butuli obutuli obwo bw'ebibanda nga mulaba firimu. Kati then bwe tudda we want to practice what we watched. Kati awe walinga tagali nga nkuba kasista kange kali bakayita movie bemigo teyazanye bwati yazanye kati ne tuwalampa ebisonye ne tugenda mu ceiling ne twekweka ne bakubayitanga muri ekyo dindako kyogamba oyinamu n'ekitone ky'okuzanya. Of course, Bangi Naya Milka. I'm an actor. I'm an actress. Yes, Bangi Naya zanya film. Film zenzanyeko nazanyeko film nga like wali film budget omulirwano. Yes, I don't know whether you've watched that one. Nazanyeko endala like I left the movie industry before ganjagala concentrating ku music wange. Church kujja mu film. Mu film ekyanzijayo tewali nnyo kyamaanyi but I had to weigh mu bibiri bino music ne movie ng'ojjako n'okufuna where like kyensinga okwagala ng'omuntu. Kati so movie ffe twakusubwa mwansubwa naye era nange nabasubwa but again kino kye nali nsinga okwagala ng'omuntu. Ekibuzo ekirala music wa Uganda omuratinga ku percentage ki? Percentage according to percentage tutuuse wa mu music bwe career yo girabo oli ku 10 bwe tugamba nti it's 10 over 10%. I rate on 10%. I think tukyalingako 5 kurache
tuchalinga ku favor nsonga ya music waffe akyalina olugendo Milka. We still have a long way in the music industry. We still have a long journey kubanga bingi byetaagotereza Milka mu industry yaffe. Awe nkubuuliza mu Federation Association gogwawa? I'll say nze Naya agwa mu Federation. Which Federation? Ekibuuzo ekyo kirungi Milka, but nja kiddamu bwenti nti lwaki Federation. By the way, ne bwenjogerera right now nva ku Federation. Are you sure? Yes. Ova kola ki? Ova kwata microphone n'obakangamu? No. Nva ku Federation. Mbadde nyina, I had an interview again, mbadde nyina like nesisinkana ne ku bakulu. Yes. So lwaki nkugamba nti I choose Federation is because nze ng'omuyimbi according to the core values that have been explained to Yes, why I'm still in charge of that question, why Federation? Nti nandiyagadde nnyo Milka Bangi Naya nyimbe music wange abeerewo. Nandiyagadde nnyo Naya ayimbe music we, music wange anyambe. Okay. You know, because we are doing a lot of like singing and other things, but nga tebituyamba. Kyogamba gwewagira copyright? I do. Wakitegeera? I do a lot, very much, and that is my like one of the reasons I would say Bangi Naya is choosing Federation. Okay. Abantu bangi tebategeera luzungu copyright. Gwe copyright eno ogitegeera otya? Banange copyright eno Bangi Naya engeri gyagitegeeramu njagezaako kitemaatema nti when we come to the copyright thing abantu balowooza copyright eyamba muyimbi. Music wange ogenda kwesanga nga bwe tuba tulina copyright nga industry e Uganda waneno music wa Bangi Naya agenda kubeerawo emyaka n'emyaka Bangi Naya amufunemu abaana bange bamufunemu ne famire yange ekitegeera naye ate singa copyright eno eba teriiwo Naya ne wanayimbira emyaka 2 ngenda kutuuka nve mu industry nga sina kyenkola tukusondera nga munsondera okitegeera singa copyright eno copyright teyamba Naya ng'omuyimbi eno copyright eyamba writer ali eyo okitegeera nti writer muli eyo muli bangi you're doing a lot of writing n'abayimbi babasukkulumako naye temulina kyemufuna okitegeera ennyimba zibuuminga nezikola ki gw'omuwandiisi wa firimu oli eyo okitegeera Milka when we go to the film industry okitegeera you're doing a lot of like muzanya abawandika firimu bazizanya but what are you getting? There's no copyright. Yes, producer ali eyo. What are you getting in the production you are doing? Federation. Yes, we all fall into the same category because we're not liba artists. Wow. Wekitugattira okitegeera. So gwali eyo ng'olowooza nti this copyright is only helping abayimbi mukwano, you're very wrong. Njagala twegatte wamu fenna tubeere nga tulwanirira copyright era nga nze njogerako ne bakama bange aba Federation nti nga bwe kibanga like ebinnyonyoddwa nze ng'omuyimbi n'abayimbi abalala okusalawo okugenda ku Federation nga ddala we bityo bwe biri banaye tusigale ku mulamwa bwe tunaasigala bwe tutyo music wa Uganda agenda kula agenda ku ddala eddala. Omulungi ali ku Spark TV oli ku 21 questions ndowooza omukyalo omuwulidde annyonnyodde ensonga ya copyright tekwata kuggwe weka wabula buli muntu alina ekigambo artist njaga kujjukisa banaffe abateekamu ensimbi be banaffe abanumida bagamba gwe wenalina mukwano yeetaaga ssente genda bugenzi ku simyo genda mu Google Play Store downloading a Numida app ojja kuba obafuna bulungi bano bawola ssente z'osobola okusasula mu bbanga erinaku 15 nnaku 3 nnaku 45 n'ennaku 6 gwe wonna wonna package gy'ogwamu bano babimalanga abeetaaza osobola bakubira ku namba etali nsasulire 0800 10240 ate gwe yagala obaweereza ka WhatsApp message okumanya ebisingawo osobola obaweereza ku 075857560893 ojja kuba mukwano obafuna bulungi. Njaga okwebaza mwana mwala anyambaza ye mwana mwala Essi my girl okola bulungi nnyo nsiima amwagadde osobola omusanga e Kasubi. Yes, ojja kuba omufuna bulungi awe Makere ali ku 0700622256 tukyeyongerayo. Ebintu bya music bino gweweraba myaka 5 mu myaka 5 Milka kyenyinza okugamba nti mu myaka 5 wenneeraba singa music waffe aba akyusiddwa nga tufunye copyright eno naye agenda kuba muyimbi mulala nnyo.
like lwansonga myaka 5 nze nga omuyimbi Naya nandyagadde okubeera nga nina ate nange obusobozi obuyambako ku mwana ono avaayo. You know, Milka, we all know, like music si mwangu. Okay. You put in a lot, you have to put in a lot, it takes a lot for you okutuuka n'ofuuka ky'ofuuse. So kati nze ekiruubirirwa kyange oba ekirooto kyange nga Naya njagala nange mbe nga ekiseera kituuke nga nina obusobozi obuyambako ku mwana ng'ayagala kuyingira industry, ayagala kuyimba naye nga talina busobozi. So that is why awo njagala okweraba maaso mu myaka egyo nga nina obusobozi obukola ekintu ekyo. Okay. Akadde kaffe kagenderera naye njagala kumanya nga tetunnamaliriza ensonga eno yagoyinze viral ey'omuzungu kyava ku ki? Omuzungu oyo kyava kuba nti waliwo obutategeeragana masekati ga management ya Naya ne Naya. Yes, nti omuzungu ono yajja yambeko Naya mu music but again nga alina ebigendererwa ebirala emabega. Management intention ze zaali za kufuna Naya, like having a Naya as a wife. Okay. No, we can't even say as a wife. Like into just kuita kitegeera. Yeah, so that was the intention. So kakati being to Naya nze Naya I have my standards. Sagala kumanyira, sagala kamanyiro ekitegeera. So bw'ojja n'oyita w'olina okukoma nja kuwa. Okay. Ate kati poliisi yeekusibira ki? Poliisi ensiba nti natutte ssente z'omuzungu. Wazitwala? Nabbye sabbako. Wazibba? Mbulirako? Milka. Ebyaddala mpubulirako nga kale Milka. Okay. Sabba. Tewabba? Ye. Kiki ekyaliwo ekituufu? Ekyaliwo nti omuzungu ssente yaziwa management ya Naya. Kati ye in return ng'ayagala Naya. Whereby Naya yali tewali yaŋŋambako. They didn't tell me about this. Twamaliriza nga wuuyo tugenze waliwo omukyala honorable nakawunde yatugatta you know n'aleeta omwami oyo muzungu na clearing empewo. Nakawunde kye yakuyamba? Omukyala ali eyo honorable w'Empigi. Okay. Yes, bamuyita Nakawunde Sarah. Honorable Nakawunde Sarah. Ye yavaayo n'atuula mu nsonga zino n'atugatta n'omuzungu then n'abeera nga ayogera ne management yange. Cause nga n'abitereeza kyenyinza okugamba. Kino kyakosa kitya gwe mu music? Kyankosa mu music olwansonga Bangi Naya abasinga omutegeera tebamumanya nga muyimbi in the first place. Yeah, big number y'abantu abamanya Bangi Naya bamumanya nga omubbi, omufere okitegeera. Femuna etwalowooza stunt. No darling, teyali stunt. So kakati awe ekyasinga okunkoseza nti fine I go to be known by lots of people naye ate in a bad way. In a bad way. Yes. Okay. Oli ku 21 questions mukwano akadde kaffe katugenzeeko njagala nga tumaliriza akatalekeka. Yeah, akatalekeka banange mikwano gyange abandaba abawagizi ba Bangi Naya mbagala nnyo mwebale kunjagala mwebale kulaba music wange mwongere okumulaba munoonyeeko ku social media handles zonna nkozesa Bangi Naya buli wogenda wonna. Yeah. Okay, it is 21 questions which Mdonna Koralero ngenda kubanga sisukawo nsigadde nze Milka Irene ajimisinze osobola ogiddamu enkyasa 10 ez'emisana 10 kitundu. 21 questions.